Alright, ETV Uganda, thank you so much for watching. Yonna gye musinziira okuba nti mutulaba, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Olutalo lwa Bajjo omukulu yamanyikiddwa nga Andrew Mukasa ne muganda wa Bobi Wine, chairman Nyanzi, lukyagenda mu maaso. Oluvannyuma lw'akawungeezi k'olunaku lwa leero, Bajjo yavuddeyo n'agamba nti muganda wa Bobi Wine, chairman Nyanzi, yasindisa abavubuka abamuligisa emigoba nti ssaako n'okwonoona emmotoka ye. Bino nga bikyali awo, omwogezi w'ekisinde kya People Power Joel Ssenyonyi avuddemu omwasi naawe abagoberezi ba People Power obubaka, n'abagamba obubaka buno abuwandiise mu lulimi Luzungu, mu Lungereza, era nga njagala otega amatu mbikusomere, then oluvannyuma nja kuba nsobola okugayizagayizaamu gwe wenna ali eyo ayinza okuba nga Olungereza tolutegeera bulungi, naye nga bw'oba oli mupya ku ETV Uganda, kindly subscribe. After subscribing, click on the bell notification button. Bw'omala okunyiga akadaako ojja kubanga osobola okufuna buli kimu kye tuba tuteekayo. Tuteekayo ebintu bingi: celebrity news and gossip, celebrity interviews, n'ebintu ebirala bingi ebikukwatako ng'omuntu wa bulijjo nga Munnayuganda, bye weetaaga okumanya byonna tugezaako okubikuleetera n'okubikutuusaako. Obubaka bwa Joel Ssenyonyi, omwogezi omutongole owa People Power, abugenda bwe buti. Agamba, comrades in the struggle, I hope all is well with you. We appreciate all of you who do whatever you can in a bid to see our country acquire change and get better. The COVID-19 lockdown has affected many of our activities, but we've nonetheless been doing a lot of work behind the scenes, which work we shall be unveiling as time progresses. As we keep gaining ground, not everyone will be happy about our progress, and so the detractors will do everything to cut our speed. One of the ways in which this is done is through propaganda. Many things have been said and will be said in a bid to cause disarray in our camp, but let's remain focused. Let's keep our eyes on the ball. Just like a hunter, let's not lose sight of the gazelle just because a squirrel has dashed by. Some comrades in the struggle will even fall off for whatever reason, but let's keep moving. When a couple of defects and many other corporals will defect, let's not lose sleep. What's important is that the generals remain, and as far as I'm concerned, the generals are the Ugandans out there who are yearning for change, whether they be in the ghetto or in the upscale suburbs, educated or not, rich or poor, but want to see a country better than the one we have now. Also, whenever we spend time fighting each other as opposed to fighting Mr. Museveni's regime, we weaken the struggle. We let down the many Ugandans who have hope in us. Comrades, as we often emphasize, less major on majors and minor on minors. Aluta continua, Joel Ssenyonyi, spokesperson, People Power. Amuganda wange yenna aliyo yawuliriza obwo bubaka bwa Joel Ssenyonyi, omwogezi w'ekisinde kya People Power. Kati njagala okumenyeramenyeramuko gwe wenna. Mu bubaka bwagamba nti mbalamusiza ba mikwano nga bwe tuli mu lutalo luno olw'okuba nti twenunula era ndowooza muli bulungi.
njagala okubebaza byonna bye mukola na mu ngeri yonna okulaba nti tufuna enkyukakyuka ez'emirembe. Nga bwe mumanyi embeera y'ekirwadde ekiriwo kikosezza emirimu gyaffe mingi, naye nga tulina bingi bye tubadde tukola ebitabadde mu kamera, era nga mu kiseera kitono nnyo tujja kubanga tubibalaga. Nga bwe tweyongera okwenyweza, abantu bangi tebajja kuba basanyufu olw'ebyo bye tusobodde okutuukako. Bangi bajja kutuvaamu basobole okulaba nti sipiidi yaffe bagikendeeza. Bangi bajja kusansaanya ebigambo, bajja kwogera bingi byogeddwa, bingi bijja kwogerwa, nga baagala tweyawulemu, twetemetememu, naye mbasaba tusigale nga tuli banywevu. Amaaso gaffe tugasigaze ku mupiira, tubeere ng'omuyizzi. Bw'obeera omuyizzi ng'olina ky'oyiga, tokkiriza kintu kyonna kikutataaganya, sigala ku mulamwa. Agenda mu maaso n'agamba nti abantu abamu be tukola nabo bajja kuvaako ku struggle eno gye tulimu olw'ensonga emu oba endala, nefe abasigaddewo tusigale nga tugenda mu maaso. Agamba nti Kopolo bw'ava mu magye ne yeewaayo mu ggye eddala, ne bakopola abalala bayinza omugoberera. Wabula ekyo tekitugaana okwebaka. Ekisinga okuba ekikulu y'ensonga nti bajjeno bajja kusigalawo. Era nga bwe nkimanyi namwe nsaba nkibategeeze nti bajjeno abagenda okusigalawo be bannayuganda abaagala enkyukakyuka, be bano ababeera mu ghetto, be bano ababeera mu nzigotta, be bano abaasoma n'abataasoma, abagagga n'abaavu, abaagala okulaba enkyukakyuka nga Uganda efunye kye tuyita enkyukakyuka. Agattako n'agamba nti buli lutumala obudde nga tulwanagana, ng'ate okulwanagana kuno tetukwolekeza mulabe waffe Pulezidenti Museveni na kumumaamulako ye ne rugimu ye, tubeera twenafuya nga ffe abaagala enkyukakyuka. Tuba tulidde mu bannayuganda bangi olukwe abatulinamu essuubi. N'agamba nti n'olwekyo bannankyukakyuka mwenna nga bwe tujja tubagamba era ne tukkaatiriza, ebikulu tubiwa amakulu, n'ebitalina makulu tetubiwa makulu. Aluta kontinua Joel Ssennyonyi. So obwo bwe bubaka omukulu ono abwayogedde, era nga nsuubira obubaka buno abuleetedde mu mbeera nti waliwo propaganda akulembeddwamu omukulu amanyikiddwa nga Bajjo, gwe yatadde ku social media n'agamba nti muganda wa Bobi Wine amanyikiddwa nga Chairman Nyanzi. Chairman Nyanzi yawendudde abavubuka ne bamukuba emiggo, ne bamwasiza emmotoka ye ne bagyonoona. So alaba ETV Uganda byonna ebyabaddewo twasobodde obikutuusaako era n'obiwuliriza. Obubaka bwa Joel Ssennyonyi gwe wenna munnayuganda ali mu kulaba, gyonna gy'osinzidde mu kazigoko, oba oli Kadaama ng'omaze okukola emirimu gyo, oba oli mu nsi ki yonna, buli nsi yonna gy'osinziira okuba nti otuwuliriza oba otulaba, teekawo komenti yo ebintu nga bw'obiraba. What do you think of what is going on? Bingi byogeddwa,
bingi bigenda mu maaso naye omwogezi wa People Power awadde his side of the story. Tabadde mulinnya nti oba Bajjo oba Abitex oba ani, naye nga bw'otunuulira message ye abadde akubiriza banna People Power obutava nnyo ku mugendo, era n'abajjukiza nti nga tugenda mu lutalo luno olw'okwenunula bangi bajja kutuvaamu. So alaba ETV Uganda muganda wange yonna gy'osinziira okutulaba obwo bubaka bw'omukulu omwogezi w'ekisinde kya People Power. Teekawo komenti yo, ka video kano ka sharing katuuke ku muntu asembayo. Ne bw'oba towagira nkyukakyuka, ne bw'oba towagira Bobi Wine, abantu abasinga tuyinza okukkiriziganya nti baagala enkyukakyuka, naye enkyukakyuka zigenda kubeerawo nga twesiiga bitoomi, nga tweyogerera mafuukuule, nga twewaayiriza, nga tuyombagana, nga tulwanagana. Wade XP is my name. Baagala nnyo baganda bange. Omukama Katonda abankuumire mubeere mirembe.